Hello everyone, muli mutya bantu bange mugye baliko jona gye mutuusaako engalo banaye mbaagala nnyo mwebale ku subscribinga eri omukutu gwaffe Nalubale the divine nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese mbalamusaako bannange mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abatali bulungi tubasabira omutonzi abasaasire ase ekisa kye gye muli ayi Katonda waffe saasira abaana bange abo ab'obuwala n'ab'obulenzi abadaagana n'ensi eno obawe ebyo byonna bye beetaaga okusobola okuyita mu bulamu buno era n'okutuukiriza ate ekyo ekyabatonza kale n'essaala yaffe yenyimpimpi tugenda kulaba olwaleero omuntu oyogera otya ne bajjajjaabo ye bajjajjaabo be baani bajjajja nga bwe mumanyi bajjajja kati nga bw'ogamba nti oli mwana okuze ofumbiddwa ozadde bw'ozaala ofuuka maama bw'ozaala ofuuka taata omwana gw'ozadde bw'azaala ofuuka jjajja ate ye n'aba muzzukulu gy'oli kaakati lwe luganda olwo olujja lubaawo ne lufuuka obujjajja kati bajjajjaffe abo ate nabo balina bajjajjaabwe kati gwe teebereza okuva ensi eno lwe yatondebwa ku muntu eyasookera ddala okubeera omuntu mu ffe kubanga ensi eno yasooka n'ebeeramu abantu nga misambwa emisambwa mu luzungu waali giyise angels okiraba kubanga gwe mutendera oguddirira Katonda abaswayiri babayita bamalayika kati ensi eno yasooka n'ebeera yaabwe nga ffe abantu tetuliimu okutuusa ate omutonzi lwe yagamba nti tubumbeyo omuntu actually yagamba emisambwa mubumbeyo omuntu awo obwakibe we butandikira kubanga ye bw'ayogera kiba bw'ayogera kibe kibeere nga bw'ogambye ayi mukama waffe kale omuntu yabumbibwa omuntu n'atondebwa kati wamala okutondebwa n'akwasibwa obuyinza obw'okutonda awo Katonda n'alekeraawo okutonda naye ng'agenda okulekeraawo okutonda nga ebirala byonna yabitonda amakulu nti ebintu ebisinga obungi ku nsi byatusookako ffe abantu era bajjajjaffe baabikozesanga kaakati ffe bwe tuzaalibwa twabisangako nga tutondeddwa kati ate okutandika n'olwo ne tuba nga tuzaalibwa buzaalibwa nga tetukyatondebwa okuva eri ew'omutonzi obutereevu era ye bwe yamala okutonda ensi eno n'addayo mu kanfati ye n'asigala kutulaba na kutugerekera na kumanya buli kimu nga bwe kirina okutambula olutalo olunene olutambula mu nsi muno lwa kumunoonya abantu bamunoonya mu buli nnoonya zonna abamu olw'ebigendererwa ebirungi abamu olw'ebigendererwa ebibi owulidde kale nno ye ekyamakulu kye yakola kutwekweka naye weebuuze yeekweka wa ali munda mu ffe kye kyewuunyisa naye ffe tulowooza ali mu bizimbe ebyo bye tulaba oba caaki oba masabo oba bakereziya oba mizikiti naye Katonda ali munda mu ffe mwatandikira kyova olaba nze mbagamba nti Katonda asobola okuba omunene ennyo ate asobola okuba omutono ennyo kubanga bw'aba asobola okubeera munda mu ggwe n'akutuuka mu buli kanyomero olowooza aba munene kale kye kyewuunyisa ekiri ku Katonda kyova olaba ffe tetumutagalirako nnyo kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe gy'ali butono ddala ye yatuwa buli kye twetaaga ffe ng'abantu yakuwa amaaso n'akuwa emikono n'akuwa ebigere n'akuwa amagezi n'akuwa buli kimu si kyokka n'akuteerawo n'ebyokulabirako n'akugamba nali nsobola okutonda ng'oli muzibe naye si kye nakola n'akulaga muzibe era n'omulaba n'omanya nti olaba nze yatonda kubeera muzibe Katonda yeebale amakulu nti otuukiridde
kati ebisigadde gwe olina okubikwasaganya. Owulidde? Next of kin baba bakadde bo, bw'osukka bakadde bo baba bajjajjaabo. Si buli nsonga nti egenda ewa Katonda. Newaakubadde tumulaajanira na buli kimu olw'okuba munnaye yavunaanyizibwa okubeerawo kwaffe ku nsi, naye ate okutuweereza, okutulabirira, okutugabirira. Bano bajjajjaffe be yakwasa obuvunaanyizibwa obwo. Kiringa okukeera enkya n'ogenda ewa Museveni n'omubanja akawunga ka COVID. Bannange tekiba kya buvunaanyizibwa, musaasire. Naye yakwata ssente n'abaako baaziwa era n'amanya nti kati ekyo kigenda kukolebwa. Era ne be yaziwa nabo balina be baaziwa okutuuka ku weerosiibwe wammwe. Alina okukulabirira. Kale bwe kityo bwe kitambula ne mu bukulembeze bwa Katonda. Bajjajjaffe bano be basookerwako. Omulamwa gwa leero guli nti njogera ntya ne bajjajjange. Okwogera ne bajjajjaabo, ekisookera ddala weeteeketeeke. Weetegeke, beera muyonjo kubanga bagenda kujja w'oli. Bajjajjaffe abo bayonjo, bayonjo ekyensusso. Ate ffe obuyonjo obwaffe tusinga kumanya buno bw'akwoza ngoye ne zitukula. Nedda, obuyonjo busukkakaawo. Obuyonjo bulimu okuyonja emitima, okuyonja ebirowoozo. N'oba ng'olowooza straight, ng'olowooza clearly, nga toliimu bumulumulu munda mu ggwe. Kale ekyo nga kiwedde ng'omaze okweyonja onaabyeko. Mu nnaaba zonna oyambaddeko obulungi. Kakkana, funawo kakkana. Siriikirira. Wuliriza. Weewulirize. Ekitulemesa okwogera obulungi ne bajjajjaffe nti tetuwuliriza. Tuwangalira mu bintu ebiwoggana. Ebintu ebyo ebiwoggana byaleetebwa ng'era ekyo kye kigendererwa kyabyo. Olw'ensonga bw'oba owuliriziganya bulungi ne bajjajjaabo bajja kukulabula. Bw'oba owuliziganya bulungi ne bajjajjaabo bajja kukuzigirira. Bw'onoowuliziganya obulungi ne bajjajjaabo bajja kukubbirako. Bw'onoowuliziganya bulungi ne bajjajjaabo ojja kuba wakati mu kumanya buli ekigenda mu maaso. Kati ye atakwagaliza ki ky'agenda okukola? Agenda kutondawo ebiwoggana. Ajja kutondawo ebiwoggana bibeere nga bikuwogganiramu. Biyita mu matu ne bituuka mu bwongo ne bigenda mpaka ku mutima. Ggwe wano ku maaso ojja kutandika okulaba ekifaananyi ky'ekyo ekikuwogganira. Okugeza, oyinza okuba nga olina w'oli oyagala kwogera ne bajjajjaabo. Oli n'ateekako kifirimu nga kifirimu kiwoggana. Kaakati banaaba bagamba, wuuyo amuse, take cover, nga ggwe n'okuba bufaananyi ng'olaba oli ateekinga cover. Oba okitegeera? Kati ng'omutima gwo muli gulowooza kimu, oba anaawona, oba anaasimattuka, ogenda okuwulira amasazi kwe gakyengezako okubalaga nti ebyo byonna byakolebwa nga distraction. Distraction kintu kiringa muwugula. Bingi ebitambulira mu distraction. Kabeere music oyo. Music asobola okubeera omulungi, asobola okubeera emmere y'omwoyo. Naye ate waliwo music akolebwa ng'ayina kubeera distraction. Distraction atya? Kukujja ku mulamwa. Kukujja ku mulamwa era ekyo twakyogerako ne tugamba nti wano mu kulaba butya bwe tuyiga okusaba. Ne tugamba nti ebimu ebitulemesa okusaba obulungi. Distraction. Ne tugamba eno oli mu kusaba eno mu mutima guyimba wancekekyanka ebinyeebwa. Kati n'oba nga toli concentrated wenna ng'oli messed up. Okitegeera? So tulina okwewala distractions ezo. Osanga omwana atambula atadde bu earphone mu matu awuliriza music 247, awuliriza music. Music atali kugamba nti oba amuzimba, wazira a random music. N'awuliriza ku abarapa, n'awuliriza ku biki byonna, n'abeera awo nga ye ekyo kyokka ky'alowooza, atambula azina, n'alemererwa okufunayo akaddakiika akalowooza ku bulamu bwe. Randomly omuyimiriza oti n'omubuuza, tell me, what's your life about? Nga mazima tamanyi. Tamanyi gy'ava, tamanyi gy'alaga, tamanyi ky'aliko. Tosobola kwogera ne bajjajjaffe ng'oli mu that state. State esinga okuba ennungi,
sirikako. Beerako, funayo eddakiika, beerako mu kasirise. Lowooza, weerowoozeeko, tunula gy'ovudde, ebizibu by'oyiseemu, weebuuza obiyiseemu otya. Kakasa nti bajjajjaawo babaddewo ebbanga lyonna, oyinza okuba obadde tobamanyi naye babaddengawo. Owulidde? Kati then tunuulira w'oli kati. Then tunuulira mu future. Otunuleyo ka katonotono. Naye nga what's most important is living in the present. Live in the present. Beerawo kati. Bulungi ki obuli mu ekyo nti bw'obeerawo kati ogenda kulowooza ku kiriwo. Bw'onoolowooza ku kiriwo ojja kumanya eky'okkola. That way ojja n'okusobola okuwulira aboogera naawe. Kati awo tutuuse ku nsonga. Bw'oba oyagala kwogera ne bajjajjaabo, live in the present, not in the past. Kubanga in the past ojja kusangayo okulemererwa okungi ennyo kw'oyiseemu okugenda okukumalamu essuubi. Not in the future, kubanga tomanyi kiri mu future. Byonna byakuteebereza buki? Kuteebereza. Naye kati essaawa eno maze okwetereezaako, kakkana. Ne bw'otoyogera, yogerera mu mutima gwo. Bagambe bajjajjange, tuli ku ki naye? Mundaba kati wano wendi, bakama bange. Mulimu guno ngukola, naye kyebuuzibwa naasobola okugukola emyaka emirala 10. Bwe mba sisobola gukola myaka emirala 10, olwo ngenda kubaawo ntya? Ayi bakama bange, njagala nno munteeketeekere. Mulaba mutya bajjajja singa tutandikawo embeera bw'eti? Ne tuba nga tukola naye nga tukola tutereka. Twaliterese naye ssente nga zirina ebizibu, ssente nga zifa. Omuntu akoze atya okutereka ssente nga tezifa, nga tezisaasaana busaasaanyi? Bw'omala okubuuza, wuliriza. Wuliriza. Sirika kati gwe toddamu kuwuliriza, toddamu kulowooza, toddamu kukola ki, gwe wuliriza. Ojja kuwulira bajjajjaabo nga either boogerera mu mutima gwo, oba nga boogerera mu birowoozo byo, oba nga boogerera mu background. Bajja kukubuulira. Yogera nabo nga bw'oyogera n'omuntu, era obawe n'obudde okukwanukula. Eriyo bye bajja okwanukula oseke n'okuseka nga tobisuubira nti byali baddewo. Nze lwe nasooka okubuuza ekibuuzo ekyo nti naye bakama bange, omuntu akoze atya okubeera n'akasente mu nsawo? Bannyanukula ansa eyandeetera okubwatuka n'enseka, kubanga nze ng'omuntu nali sisobola kukirowooza. Baŋŋamba ekizibu kye mulina mmwe ng'abantu, ssente muzaagala so si nti zibayambe, wabula kuziggulako lutalo. Bw'omala okufuna ssente ng'olangirira olutalo olw'okuzisaanyaawo, kati olwo ng'otandika okulaba kino nakiri ebyetaagisa okukola, newaakubadde bulijjo obadde obiraba naye nga tobikola olw'okuba ow'ensonga nti toyina ssente. Bwe kiba nti obadde tobikola olw'okuba toyina ssente, lwaki kati ng'oyina ssente osazeewo obikole ng'ate okimanyi tebigasa? Okuŋŋaanya ssente za kukola, okuŋŋaanya kapito. Ekikuguza emigogo gy'engatto 10 z'otogenda kwambala nga buli mugogo gwa mitwalo 5, gy'emitwalo 5, kye ki? Ekikuguza ezo ensawo zonna kye ki? Ekikuguza ezo engoye zonna kye ki? Nga buli lwambala oyambala olugoye lumu.
ye gwe ayambala okyusa buli lunaku okumala omwezi nga tozze mabega kukyusa kugamba nti lwe nayambala luli kanduddemu. Olowooza ani afaayo ku kwambala kwo? Lwaki tobeerawo nangoye zo nga 7-5 n'omanya nti zimmazaako wiiki, ku wiikendi nenjoza nenziramu nenzambala wiiki endala, n'okuŋŋaanya ssente obungi bw'oyagala era n'okola ky'oyagala. Essaawa eyo oluzifuna bwe ppa ng'olyoka otandika ndudde ogenda okulaba ku b'omukyalo. Bw'otobalaba tebabaawo. Si kibi kugenda kubalaba, naye kiteeketeeke omanye nti nze ŋŋenda mu kyalo oba omulundi gumu mu mwaka. So si kutandika ate kwesomba bwesombi mu kyalo, kweserejja ebintu ebitaliimu na mulamwa otuuke n'okugyayo ebizibu olw'okubanga osomba ebigambo bw'obijja eno bw'obizza eno. Osomba conflict, osomba ennyombo. Mulamu gundi yagambye bw'ati, muka gundi yakoze bw'ati. Kwegana ne weesanga nga buli kiseera gw'okwatiddwa wakati mu mbeera ezo. Kyengezaako okubalaga ye discussion gy'osobola okubeera nayo munda mu ggwe nga bajjajjaabo bayisaawo obubaka obw'ekyo kye wandyagadde okumanya. Gwe tuula oba eddakiika nga 3 gwe tuula awo, ne bw'oba tofuuwa mmindi tuula, ne bw'oba tolina mmwanyi gwe tuula awo. Bw'oba olina obumwanyi bwo osobola okubugaayagaaya empola empola, naye nga kisingako nga tolina ky'okola, n'oyogera n'owuliriza, n'oyogera n'owuliriza. Ojja kgenda okulaba nga buli bw'okola ekintu ekyo olina answers z'ofuna eri ebintu eby'enjawulo by'ozze weebuuza mu bulamu bwo, ng'olina answers z'ofuna. Ng'olina answers z'okola ki? Z'ofuna. Tulina okusetinga goals mu bulamu bwaffe, tumanye kiki kye twagala. Era nakyo bajjajja baakinsomesa ne baŋŋamba kaabe muyizzi bw'aba agenda okuyigga abeera ne target nti ŋŋenze kuyiggayo akayobe nkaleete. N'asiba entuula ze bulungi ng'amaze okuziga, n'adda erudda n'ayasira. Manyi ffe edda twayigganga Ebunyolo eyo, mala okuteeka eno olutuula ng'odda erudda ng'okuma omuliro nga mudda erudda nga mwasira nga bala bakuuma, nga tulyoka tukwata emisu. Naye bajjajja bandaga nti n'omuyizzi aba ne target gy'ayigga. Omuyizzi nga talina target asobola okuleeta olutuula nga mulimu amayanzi, eminya, amakonkome, nga mulimu amayenje, kwegamba nga mulimu gogolimbo naye nga tamugasa. Eriyo ensolo egenda okujja egwe mu lutuula ogyesonyiwe olw'ensonga olina endala gy'olinda. Kale ekyo ekyokuyiga kigenda nnyo eri ffe abantu abatudde mu nsonga zino olw'okutereeza obulamu bwaffe, tumanye ki kye twagala, tuleme kubuukira buli kimu na kukola buli kimu. Ffe tetukola buli kimu, owulidde? Kale kyenjagadde mumanye baana bange, okwogera ne bajjajjaffe tetwetaaga special skills, nedda. Zino essaala ze mbayigiriza eziri specialized nti oba ssaala ya Jjajja Ddungu oba ezo essaala zibaawo naye si ze zireetera bajjajjaabo okuwuliriza. Kyenjagala omanye mwana wange, gwe yogera ekikuli ku mutima nga bw'onoonnyonnyola mukadde wo, gwe bw'oti bw'oba oyogera ne bajjajjaabo.
bagambe naye bakama bange mundabe nze omwana wammwe. Siina taata, siina maama. Oba weebali naye nga tebafaayo ku mbeera eno gye mpitamu, oba nga tebagimanyi, oba nga tebaagala kugimanya. Gw'obalage nti naye ddala nze ngenda kukola ntya bwe mba temuntaasizza. Gwe balage obuzibu bw'osanga eyo gy'otambulira. Bwe wagenda ew'omusawo yayagala kukukwana, owulidde? Oba mukazi oba musajja yayagala kukwezza, ayagala kwezza mpewo ze, akukuutira, akufukuutirira, bw'onoova wano tojja kubeerawo, tojja kuwangaala, era nze gw'olaba tebanjawukanako. Nga lwaki? Tebakwawukanako nazaalibwa naawe? Olaba n'abalongo baawukana. N'osanga nga Wasu akutte gage, nga ne Kata akutte gage. Olwo ogamba otya nti gwe omuntu gwe nasanga obusanzi atali kitange atali mmange nti sigenda kwawukanako? Temukkiririza mu bintu ng'ebyo nammwe. Kusalawo kwo bino ebintu gw'olina okusalawo. Twatondebwa nga tulina ebigere. Amakulu nti bw'oba nga w'oyimiridde tewakusanyusa, tambula odde ewalala. Bw'oba w'otudde wakwokya, vaawo, yimirira, tambula odde ewalala, weekyuse, baako ky'okola. There is no time lw'olina okuba nga weesanga nga tolina kyakukola. Tulina options mu bulamu bw'ensi eno nnyingi nnyo. Ekireeta obuzibu comfort. Ogenda n'ofuna comfort n'osetolinga for less ng'ate waalibadde osobola okufuna ekinene ekisingako awo. Singa oteekamu just some little effort n'oyongeramuko ku maanyi matono nnyo ga kweseetula. Ogenda n'ofuna omulimu n'omanya nti omulimu guno gwefunye kugenda kumbiiramu akasente katono kakusasula busasuzi nnyumba na kulyako, naye n'ogulemerako. Kale gwe ky'olina okumanya nti eno ensi twatondebwa nga tulina eddembe lyaffe ery'obwebange era tulina bajjajjaffe. Newankubadde basobola okukozesebwa obuddu, newankubadde basobola okutanga obuzibu bwonna, naye ate balina amaanyi agamala okwenunula mu buli mbeera. Kale gwe salawo omanye nti kino nze ng'omuntu kyenjagala, era tuula kibannyonnyole gwe mu bigambo byo mu lulimi lwo. Ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga bw'oba oyogera ne jjajja Muwanga tosuubira nti bw'onooyogera Oluzungu bw'anaakutegeera. Leka Abazungu boogere Oluzungu, Muganda ayogera Oluganda, Omunyolo yogera Olunyolo, Musoga ayogera Olusoga. Bw'oba oyogera ne bajjajjaabo yogera olulimi lwe bategeera era bannyonnyole. Ate obannyonnyole naki ky'oyagala. Obannyonnyole naki ky'okola ki ky'oyagala okakase nti kinnyikidde mu bbo. Kati bw'omaliriza ate era funangayo akadde okkakkane oyogereko nabo. Tandika okubeerawo mu kaseera obe nga weewuliriza kubanga omwo bayisizaamu nnyo obubaka. Bw'osiriikira n'owuliriza n'oba nga tolina ky'olowooza wazira ng'owuliriza buwuliriza, ojja kuwulira amaloboozi gaabwe nga gayitamu nga galina kye gakugamba. Kale bannange mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge. Tubeere ku mukutu guno twongere okuyiga ebitugasa, tukulaakulane mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, bwe butyo n'obw'omubiri bujja kulaba nga bukyuka. Ebibadde bituzitoowerera byonna nga bikkakkana, olwo nga tulina peace of mind etusobozesa okubaako kye twekolera. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.